Suuna Ben Ubakubira kujambe wasibula mubagambe Timoraba bakubira jambo boti jaje events na abantu babatu Tibadije mweraba mubagambe Tieri nyanya nyanya Ebi nyanya nyanya Ebi nyanya nyanya Auli Ebi shi Sibaulira Ebi chi Ebi chi Ebi chi Ebi shi Ulibayai Ulibayai nachi Tuweba zani kwa no jafe Abasabula Alkoholiki kombucha Wow Icho kunyanga chirungi nyo Wali wananga wazana omuchala Mwazana weo Kakadi omuchala oyagala chuso muziru Ave mulugave Ade mushike chilala Akakanduka chusa Choshika chesho Echika cholugave Erinya Hadi ya lugave batuma nabuka
banga nywanto kani ezo gwera mu lunaku hale nijo mtasa praba isizamwe gali kibadokiria ekipumpuni nachi tweyanzanye beyanzege Stream Live Avenue balamu kumikwana kya felu tambulira bo muteekateeka eno tubeyanza era ebifaananyi bino byonna bye mulaba n'obwedda ku mitimbagano group omuli Bukedde Mbutikizi Bukedde TV1 Bukedde TV2 Aban TV mwebale nnyo mwebali eddala kutubeerawo ne media houses endala zonna ezitukwatiddeko mikwano gyaffe mwebale nnyo CBS FM Manduso nachi ekirama kibaddeko ngeyogerawo basajja bagisira mbewuunya nange bannamawulire baganda baffe mwe tuli baganda baffe mwebale nnyo mwebali eddala abasajja abo nazzi kuno bagambanga gye muli waliyo abayimbi ne tubagala nedda ne batajja naye kati okubanabo bakisuula nti tuliko amasannyalaze bajja musooka mukube ku ngalo ez'amaanyi ez'abasajja abo basajja bava ku media houses ez'enjawulo mulimu ba bloggers aba YouTube aba Facebook Instagram ne Twitter weewaawo n'olwensonga tweyanzege ne tusembyawo okwebaza mmwe abawagizi baffe abatuweereddewo ebbanga lyonna mutuwulirira ku leediyo ne mutwako ne ku TV akatonotono naye ne mutwagala nnyo n'okusinga oluusi abayimbi bannange mwebale nnyo mwebali eddala okimanyi nti okufuna abantu bano olina okutegeka abayimbi 30 n'oteekako n'abeebweru babiri naki mwebale nnyo mwebali eddala kaakati akadde kano basabo ne banyabo njagala tugende mu mukolo ogwo nga bapikipiki tukube endongo obanga oli eyo ng'omanyi nti no walonze ekisumuluzo kyangu ku sitaji wano obanga omanyi nti nno walonze ebisumuluzo ekisumuluzo kyonna kuba twasudde ebisumuluzo 10 mu bisumuluzo 10 ebyo kuliko kimu ekigula pikipiki eyo kaakano gwe jangu tugezeemu bwetugezaamu bw'okigezaamu n'ensaza tozikiza ng'owulirayo osobola ogizikiza n'enkwefuulira nange bale temulowooza nti no baliwa jangu imirirewo yakifunye onani bakulu okuva mu gundi musimba otimoti kale abalonze ebisumuluzo mubakolere kubo bajje abalonze ebisumuluzo twongera okubaza JJ events abalonze ekisumuluzo omulala bananga abalonze ebisumuluzo temulwayo kibalakaawo ku lubalama ekigenda okunnumanga yalonze ekituufu ayitamayingiza nokubanga okulonda kale sikane balonze naye muli kigere bagenda kulijanakagatebalijana banaye abalonze ebisumuluzo abalonze ebisumuluzo alogenda byalina ekyenju alogenda yalina ekyatulayisaako naye nga yakyebagidde wali abalonze ebisumuluzo abakulu abalonze ebisumuluzo mwanguwe wangi abamala abalonze abalala mwanguwe ndi wano okubategeeza ebiswaza kunze ndi wano okubanyulira ebiswaza kunze nti ki kikubewo ekisookera ddala simanyi piki ensonga mugikubira engalo kyokka ate ekiswaza ennyo mbazira nyimanyi naye yankotogera nyimanyi nkuba n'encungwa kale ulira ebigambo ebifanaganako ng'encungwa luluganda nabaki encungwa luluganda nabaki ayigire nakanyosiba kyainakanyera ebbali ogambye omanyi piki epali wano iye ate okuza ebbali kiriko okugimanya naawe kenyini osobola okujja ate tekiri mujjira tekiri mukwata kulaki nze simanyi piki nsobola gikubawo ebbali ani enyambako wagamba omanyi piki banga twagigenderako ekyakaliyizi ku sho yenakugambye omutegesi yatwaliranga ku piki ye yabaddeyo busiika ebyaddala yazina neyanyula Michael vakasanda kyeyamenvu baziira ki ekyakuleesa okusinga naze kuba binyanyanyanya bya Suuna Ben gwa ne ku CBS nabaddeko ekiro ansandabula yesebo piki yesebo pebadde ki piki njagala piki nalonze ekisumuluzo kwata
Zabapita yana mu Uganda kabaka. Walonze ki? Ekisumuzo kya kiriwa. Kino ekisumuzo si kyanju. Tulayisaako ewedde emirimu. Kino ekisumuzo kyanju. Zaayo walagiye wansi. Mu bitiibwa. Zaayo enguuli wansi. Kikutte ekisumulizo kyenju. Omanye ekisumulo akagikatooyi. Omuyayi kyaleese. Oli otya? Ndi bulungi Suuna. Ogyendaleko. Kale Suuna. Amanya bakuyitana. Amanya mugenyi Joseph Mike embeera Kyebando Kabulengo. Obudde Kyebando Kabulengo. Walonze ekisumulizo. Alonze ekisumulizo kya bajaji. Kitulageko tulabe. Omuyayi akiina. Bebbali. Amanya. Ati amanya nenga wanza besa swanda wakabele president nga bulijjo. Tenda Uganda. So. Oyimba. No. Enviri zikumenyera ki? Piki nzagirina. Walinga ekisumulizo Buganda bukirabe. Walayi nzagirina ekisumulizo piki vaayo nayo. Egenda Kabulengwa. Amanya okuyita ni Blood. Suuna Muhammad. Ani? Suuna Muhammad. Wallahi. Nebona okoloja Suuna nkukakasa. Wazika Katonda akubisirako akasubi. Ate ndi muzzukulu wa Kayombo. Oli muzzukulu wa Kayombo? Kijabala. Muzzukulu w'embizzi. Sewali ajja kukuttira ku liiso. Webali nnyo webali ddala. Muwaddeyo. Ate amanya. Tewali booti. Sekabate. Salimu. Oli musiraamu? Ya. Tolya. Sobola. Tolya matooke. Yadde. Tolya matooke. Amatooke ngalya. Ate amatooke y'embizzi. Bana. Kale, kiwalika ekisumulizo kye tulabe. Abalala baliwa? Sebo. Oli otya? Gyendi Sebo. Oli otya Sebo. Gye tuli. Yeba. Amanya ani? Kanyesi. Ye ambassador waffe ku Simba Automotives. Era bwe mulabako wano eno abamukama wange kubanga amaketinga product yaffe. Epikipiki eno tugiwaddeyo okulaga nti tuwagira Suuna Ben 10 ku kinnaakyo. Era tugireese tugiwe baganda baffe bano alonze ekisumulizo twasudde ebisumulizo 10. Kusubiriza ebyo waliwo ekisumulizo kimu kyekitwala pikipiki eyo. Era bw'okiteekamu nekyasa piki ogenda nayo. Logo bw'oku tugenda gikuwa, number plate tugenda gikuwa. Tewali kubuuza bibuuzo byonna. Ebirala byonna pikipiki ezo zisangibwa ku Simba Automotives, tuzigaba ku looni ku mitwalo 7 zokka. Naye olw'okuwagira Suuna Ben bw'oba wanamukisa ng'olina emitwalo 5 jangu nkuwe pikipiki enkya. Ekyo nekisaanamu obukalo bannange. Tugigabira ku mitwalo 7. Naye olw'okuwagira Suuna Ben ng'era ng'oli sapota wa Suuna Ben jangu n'emitwalo gya 5 ku Mande mitate tukola jangu ku Mande oddayo na pikipiki yo waka. Ku Simba Automotives tusangibwa wali Kamocha opposite City Oil. Era mu Ndeba gye tuli opposite Total wabanga wooli. Era osangayo enkya jakubayo kawungeezi si lunaku lwa kukola. Emande jakubeera kuva ku makya paka Friday. Suuna Ben walinga ambasada waffe neyanze ng'emukulu Suuna Ben. Otwale pikipiki yongeza wali. Oba bwendayako ogiyisa wali gwomanyi. Kiki ekiwaddewo komodi? Yogera kyoyogera yawo. Yo, anti bisabisala nobody says so. Timu Suuna Ben. Njagala gabawufa ne paka eno naye nina wana bawagizi. Musisimuleka mumuwagira. Lindako. Njagala amanya gekozesa ku TikTok yange alwangule wufa eno. Musisimuleka. Omusajja agiwangudde. Ekyokubiri. Uliriza pako yine esigaddewo. Njagala omuntu amanyizanya style ki mu kickboxing awangule paka eno. Osangira bikonde. Sizanya bikonde. Zanya ki? Osanya kickboxing. Tata kwata. Bisabisala nobody says so in love. Nobody damn simple kabuleka. Jino ngala kuwachirinji bwo bina itawo.
Samula fermented alcoholic kombucha. JJ. Nadala mukasera kano nga twagala kubandongo sibakiri awo manyinze obulamu bwange programming ebintu binyumira abantu kakati obadde bwendi wali emabega nga mpulira okwogera kuluddewo nnyo naye nga singa badde radio program abantu singa tebakyusizza ne bagende wambaziira so nga ate wambaziira njagala baveeyo badde ewange obe wa Suuna Ben sibaguli n'olwekyo sigenda babuuzaako sigenda kubeebaza kutuwuliriza sigenda kubeebaza kujja kulaba Suuna Ben n'amaziira ttone sigenda kubeebaza kutulaba ku TV sigenda kubeebaza kutusoma mu mapapula z'amawulire sigenda kubeebaza kwagala ne maswanku sigenda kubako kyenjogera n'olwekyo ngenze muntegedde ono kakuba endongo ye mulina kyemumanja gwe nsabayo kimu nkikuwe nyongera obudde mu Washington. Nyongera obudde wamatongera obudde mu Washington. Mwano nze tamansagisa ddamu okisabe Nyongera obudde mu Washington nogeretandisa okunyumanga biggwa. Suuna Ben agenda kutandikanga essaawa 11 agenda zentandika bulijjo amaliriza essaawa 2 mwogeddemu essaawa emu osaba ekikyo banya oba nsaba agimbe ledi agimbe anyongera obudde bwakatayira ku makya atuwa mu kigindi tayirenga naki ababana naki tinyo kale kyali ekizibu byana kuleya yanyongeza ddaluli yanyongeza bwakwongeza ofa oba anyongeza omusaala sikulaba amaswako yampa atakuddamu ampa walinda antabudde ewange kale mbadde mwetegefu okwongeza amaswako omusaala naye aganya okisaba gwe nsabayo kikunayo ntuku nze njaba mpogwa manaja bwakugere tuvinga bonna nze mbasasula nzoke mbadde bantegeere sikikuwadde ono tajja kusoboka ono mulete ambira ntugizo yo Suuna olina mumulide entugizo bwenakibalambira ajja kumulira ngende ndowooza ono aliwa ono mu programu ku radio anti ono webamuwa programu mba nina okubaako omugwengo bawo kwono ne Dr. Tiamale ani gwembampa wangi abagamba nti mpe Dr. T ndeko ono muwanike emikono abagamba nti mpe Bruno Betty waliwo application esinge jabukumbane twogere mu office kodigoni aliwa kodigoni ageze kwetuga njagala kuva wano kubanga mpulira njagala bakubendo neta mufumula nnyo ofuufu awo fuufu efumuka nnyo Yeah.
Barpita Simon Meno Muchibuko. Atankula chikotakula chi. Kumachia. Mubukende butia. Sete ambulanze ka. Chai wenye Musa Semwanga. Yangu wense kulabe. Mustoka mukula kasete kamusa Semwanga karuru. Kana kasete kamanya yatoye yabaini mukakubira mugalo. Abagamba ati Musa Semwanga amanyi kulukwana kana Simon kola bwatu. Mumusi aina sente mumusabane sente evo abayo sente bakupera microphone aya Musa owai ai tidista
Musa Semwanga. Simoni. Eh. Simoni.